faza ayinza kuzika lozi yasipoza mala kunteeka mu ttaka. Ekyo kibabuulira mu kamera tekisoboka. Era Lubanga bwe mbanga siriwo olwana ono muzzukulu wa Wamala twasabirira mu ddiiro limu. Jjajja mu Lubanga oyo muzzukulu wa Wamala tuli baana ba Muwonge. Muwonge yalera oyo bwe lyava ku bisamize n'embituulako. Kati tituyina we tuyinza kwonaganira na Matovu tugenda kujja twambadde embugo gwe togenda kubanga Kato Lubwama. Kato Lubwama yatwegaana mulamu gwe wakkiriza tuli balamu. Kubanga ebintu bino byabwogera mazima. Era faza abeereyo ng'akimanye era BBS mukuuma akatambi kano kubanga mwe mulisooka okumubika. Lubanga bwe nkusooka emiggo amafumu okulwana bafaza tuli bambula ebyambalo kwalwo. Era ono bali mukuuma naki abantu bonna timugaana. Saagala balimba timugaana kyenvudde muyita simwogeddeko ng'ali eyo. Musajja mulungi era yali mutuwandiikira ekitabo kyaffe ekyobuwangwa naki ayinza okuwandika byatakkiririzaamu. Weewaawo neyanzeege sabo taata omulangirizo olw'obudde twabadde bakupa wano saa 2. Nabagamba ab'education curriculum n'erimi management commission nti obulwadde bwa Mukenenya subject namba ejjudde eyandibadde kati esomesebwa mu masomero nga bakolamu n'ebibuuzo mu UNEP naye ebyenjigiriza byafuuka byenjigiriza si bye byandesebwa abengabi nga bayonjo abengabi nga bate ekyabateefu kyekinsanyusiza naye bakabadde bakyagenda omwewasiza abengabi nga bayonjo abengabi nga bate ekyabateefu kyekinsanyusiza naye bakabadde bakyagenda omwewasiza akusa bannange neeyanzisa nnyo neeyanzeege nsanyuse nnyo mwebali kundowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Badde ŋŋamba mbiini oyo nti ffe tuli balugu efiira ku mulimu ye n'olwekyo I'm still around and I'm not about to go. Tugenda kusiba musawo tetugenda kunyigira ku musawo yenna akola ekintu kyonna ekivoola ennono yaffe. Abakwata abakazi mu masabo bubakeeredde, abeeyita abasamize nga temusitula ki mize bubakeeredde. Kuba yaŋŋambye n'olukiiko lwe tukulooze okuba operation manager ne mugamba maama nja kikukolera naawe osiime. Abamanyi ebyafaayo byange mu Busoga nze najjayo ebintu by'okuziikula abafuna siba abasawo bangi ne mu kooti ne bateekako obujulizi era bantya naye ate mikwano gyange abankyawa beba bakola ebikolobero abatabikola bajja ne bankwata mu ngalo nti we bali kutaasa ki mulimu gwaffe. Ompulira bwe bubaka bwa pulezidenti Jeno agambye nti omwaka ogujja mwenna oba oli mu kibiina ki oba oli mu nzikiriza kikaaki ekikulu kola ebisaanidde okola ki okola naye bw'otabikola yalayidde n'agomba ku paasi ogenda ateekebwa mu kkooti z'amateeka. Era mutuyambe twejjemu abakozi baki b'ebikolobero. Gwe bw'oba omulina ng'olina obukakafu toŋŋamba nga tolina bukakafu njasiba ggwe kumpa amawulire gaki ga bulimba. Ofiisi yange nga ngituddemu egenda kubeerako abantu ab'enjawulo. Baloya tubalina abanamateeka tugenda beera nabo baabona bakayira we bali buli kimu tugenda beera nakyo. Kati oleeta ensonga yo nti bankola kino nga tunoonyereza omuntu ono yakikukola ddala musamize oba be bano abanoonya akawogo ne batuwononera ki emirimu gyaffe. Kuba tulina bangi basebo ne bannyabo musirise basaanyaawo ki emirimu gyaffe. Buli lwe bakola ensobi nga bagamba nti basawo baki naye ogenda omunoonya ne yamuteekateeka. Senkulu jjajja w'abaana yamuteekateeka nga talina nga wa miidiya byayize ku miidiya naye nadda wali n'atandika okukola ki eno sipiiki ya pulezidenti Jeno basebo ne bannyabo mugiwe obudde. Asooka okwebaza abakulembeze okuva ddala waggulu eri pulezidenti Museveni okutuukiriza okweyagalira mu ggwanga lino nga tusinza kyamukisa mulungi nnyo nti buli muntu asinzala walagala. Era asaba kubaba okubaawo n'obutabaawo tteeka lya Mukama Katonda
nsaba nga Katonda bali bamugyewo ate era omulala gwalituwa naye atukkirize tweyagale nga tukola ki nga tweyagala. Kisuze tukubaganyako ebirowoozo tife nga ab'ebyobuwangwa tulaba ennaku nnyingi nnyo ez'okuwummula mu ggwanga lino naddala Uganda zaaweebwa bannaddiini okugeza simanye ennaku za Hannington, simanye ennaku za Bikira Maria, ennaku za Yesu. Akati ffe tugenda ne tulaba ng'ate ffe tetukyasobola tuba tetulina mukisa ogwo naye tulinamu ennaku ezaffe okugeza olunaku olwa 3 June, olunaku lwa Ssekabaka Mwanga. Abo bonna oba ebyatuuka ku bajulizi byatuukawo lwa Ssekabaka Mwanga, wabula tusazeewo ng'abo byobuwangwa okukozesa eddembe lyaffe lituweebwa ssemateeka nti olunaku lwa 3 June tujja kujjukira Ssekabaka Mwanga ng'omuzira nga babagenda e Namugongo abamusalira omusango nti yatta abajulizi. Ffe tujja kugamba nti yalwanirira obuwangwa bwe, yalwanirira ekifo kye nga kabaka, era kyeyali akola kyali kyekyo omuntu yenna omukulembeze kye yandikoze okulaba nti asigala mu buyinza bwe ng'omukulembeze.